Zabbuli ey'enkaaga. Ayi Katonda, otusudde, otumenyemenye, wasunguwala, otukomyewo tukwegayiridde. Wakankanya ensi, wajaasa, ozibe enjatika zaayo, kubanga eyuuga. Abantu bo balaze ebigambo ebizibu, otunywesezza omwenge ogw'okutagatta, owadde ebbendera abo abakutya, eyolesebwe olw'amazima. Muganzi wo alyoka awonyezebwe, lokola n'omukono gwo ogwa ddyo otuddemu. Katonda yayogera mu butukuvu bwe nti, ndijaguza, ndisala mu Sekemu era ndigabaagaba ekiwonvu ekya Sukkosi. Gireyaadi wange era Manasse wange, Efulayimu naye yakuuma omutwe gwange. Yuda gwe mugo gwange ogw'obwakabaka. Mowaabu kye kinaabirwamu kyange. Edomu ndimukasuukira engatto yange. Gwe Firisutiya, yogera waggulu ku lwange. Ani alinnyingiza mu kibuga eky'amaanyi? Ani eyandeeta mu Edomu? Totusudde, Ayi Katonda, so totabaala, Ayi Katonda n'eggye lyaffe. Otuyambe eri omulabe, kubanga obuyambi bw'abantu tebuliimu. Katonda y'anaatukozanga eby'obuzira, kubanga oyo y'anaalinnyiriranga ku balabe baffe.